Mulungi atambula naffe ku mukutu guno ogwa Nurdin Ntege wamu ne Megaton Media. Tukubaza kubeera nti otambula naffe abeera ngo subscribinga o likinga ate obeerenga o sharinga kolomulire agesigika. Every day tuba ne video nga tugezaako kubeera nti tukuwa ebitambula mu ggwanga Uganda mu entertainment, mu politics, buli wamu tugwawo ne exclusive interviews ez'enjawulo. Naku olwaleero ndida omukulu Nurdin Ntege musa ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibe mutya. Ramadan Karim. Bannange abasiiba mwe bali kusiiba. Abasobodde ekisiibo kati no wekituuse wano olaba mumoze. Gukakasa nti kati osiiba. Kati olwo abakirya baba bakambwe. Naye kati abakirya nga busiraamu. Abatandise okukakasa nti nennaliira ki. Ng'alaba nnaku zitambula. Alaba bali bagenda. Ate wano mu nnaku ng'ebula 5 basinga nasiiba. Nera waba nyina no kyenjagala n'okwogera ku kisiibo. Bibiri, ekisiibo abantu mwongere okusibulula abantu abatali bulungi. Nina omuzikiti gye nagende bayitayo Nakabugo. Ng'ogendeyo Lukwange eyo ng'ogenda Wakiseyo mu byalo. Nagenze Nakabugo nga balinawo omuzikiti ogumu nga balinawo ndooza bugirasi bwa Joyce nga 8. Nga bagenda bugabana batya? Ate bwa kitundu be baliwo bwe busobosa okujja obuugi butono ng'embeera ate waliwo ayinza okumbuuza nateekawo ko kyentaddewo kati nenga neeka ngende nsalireko ku masigidi eno naye tebaategedde nti yenze kubana amasannyalaze gabadde gagenze nga tuli awo nembeera mu byange awo naye ne ngamba bambi obwetaavu bukyakola ki era singa nfunayo kyenkwasa wallahi ngenda kugira nyina abo waliwo n'essomero ddala bali bubi tebasobola kusibulukira ku biriwo era ne tugendera awo anti ne kati basibuluka naye nalwolaba n'ogamba ate bwe mbawa kaceere tuba tugasseeko nnyo bwe mbawaayo ku buwunga n'omanya nti ekikopo okinywa kiramba ne kituula mu bulubuto omanyi ekikopo ekyo ekiramba alijjukira kiba kyakusibuluka okinywa bw'okifuwa obulamu ne butambula. Kati yakya abalala kano kankwogereko abasiraamu abasajja ekisiibo mugenda mukivaako Imani Kaali yabeeranga y'abasajja bagattirira omusajja yabadde takutta omuwala atya mu kisiibo ekisiibo kitabuse ng'akutta omuwala amukoleko emikolo ng'ali bw'ati mpaako tolizaala mulema yabadde musiraamu omusiraamu awedde emirimu bategedde mutali musiraamu gwe babadde bakutte ne yabadde amukutte ne tumubuuza nti musiraamu Jamada Umaru Mustafa Musaafi oli n'agamba nti Musaafi abadde anjodde mbugatomboleseewo omulala olwo ng'oli alowooza nti iye kangene mbuze ku gundi wali kansaalireko ewuwe ntambudde wano Nurdin tumanyiganye musiraamu kangire tusalirewo kansaalireko ewuwe kubanga tuli mu kisiibo ate asiiba yamuvudde mabega nti gwe tosiiba nti leka yamusaze ku bagati ya bujaawuta nga yasiibye n'agamba naaliwa nimugaa kiki agata wali nnaku omusanvu mbato zo ziba z'amaanyi nnyo ng'olidde biri ebyokulya biri ebirala ennaku omusanvu ezo bw'okwatamuko mu muntu mu kiwato n'oyingira omwana n'akunyigiramuko emyezi egi ebiri ate toyosezzaamu pasa Bujengo no yabadde munyiivu bw'ate abakazi bakyagenda mu mabaala anti nayulidde pasita Bujengo ayina ebbaala simanyi alabika atera okugendagendayo kuba statement gye yakoze yagaye nti abasiraamu mwemutwala abakazi mu mabaala omwenge tegukyatambula neŋŋamba pasita anti kati tukikubye nnyo omanyi kati pasitors bwe muwulira Bujengo
otandika okumanya nti bulijjo abantu babuuza sente azijja wa. Nga babuuza ki talina ndiga anti oli agamba nedda ziri naye kati ayinza okuba muzimu ku investments ze alina ebbaala wapimira kati nga buli kisibulo kikijja agane nga bakasitoma bakendedde ate nga asinga kulaba bakyala kati abakyala tebalabika ate ekirala nga naye alabika alondereramukko amasula buno obuwala obuba buzze mu bbaala kati tabulaba oli musumba ate yabadde anyume yagambyeko nti babimugambye aleka ayina emikwano nkugambye ye kyanyumya alagira ddala nti bizinensi ye egwawo bizinensi olumwa nedda bw'olaba ekintu ekiyingirira bizinensi gy'okola naawe okiyingiramu pasita ayina ebbaala ebigambo bino obukakafu kuba yabadde ayogera ng'ajja nga moral authority agirina okwogera ku kintu ekyo bw'atunulira seeruzi z'ebbaala ye ntonotono bangamba ayina ebbaala ennateete tekisoboka nkugaye bagamba waliwo eno gye bagira besti yiyo tekisoboka anti nkubuuza yiyo akirungi mukwano gwo gyakolera anagenda okulaba nti yiyo osusula pasita best hotel yiyo simanyi ya pasita Bujingo bakasitoma tabalabako tekisoboka mu kisiibo ngenzo oyitawo ku makya mbadde ngenda mitiyana eyo sibo nga wakyali waggulu bafuluma boola baabo kati ate ye mu bitabo bye bwakebera bali wansi nnyo ku bitabo bye kati n'amabaala mala alina bizi branch alina Ekakiri alina Namayumba omukulu ayeka alina abalwanirira bukiva okulwana ku bano abakyakaza abakazi abatali basiraamu ate ye mukwa bukubi bakwaki waliwo abasiraamu abakyakaza abakazi abatali basiraamu nga batwala mu mabaala alina okujja n'ebwino mukuba mukubi naye tebaliyo abakola ki tebaliyo abasajja abasiraamu nga bakwana abatali basiraamu ne bagane babagulira omwenge teriyo ddiini etalina bakazi batali ba ddiini baayo nti omuntu bw'atandika okukwana okufumbirwa ekisooka okujebera attraction omuwala ono ng'alabise bulungi omusajja ono ng'ayogera bulungi nga mugagga ate ayina empisa n'ogatagatamu ng'olaba kikole kati ogenda ogana ne bagamba musiraamu naye nga bino bimaze okukuba byonna kati bwe mwekwata obulungi mumaliriza mwefumbiriganyiddwa mwetutteko awutu ng'abalala bwe bandikoze eki nga mwetegedde bandigenze awutu ate waliwo abantu nga nudini asobola okukwana nga nfuneyo muwalaki Maria baba be Masaka nnyo saagala bawala be Masaka nonyeyo muwala nonya erinnya ba Cynthia asigaddago Cynthia liri modern limerika nnyo era gadda limerika naye Maria omulaba liggwayo Mangadalena paka eyo Masaka naye madegga ofunyeyo ka Cynthia okatutte kakola mu Barclays Bank oba kali mu corporate companies ezo DFCO MTN Nordini okola ku company ennene Megatron ozijukiza DSTV gundi DFCO mbo waliwo omukulu buli wakolayo show ayina okwetonda bulijjo sibimbali atya kwezi mbu buli wakola show mbaddawo ne babingamba kati genda ku mukutu banange binayogera tebyali bituufu simanyi oba bituufu nze simanyi naye nze mbadde nkunyumiza kati ofuna akawala nga kali mu level ne mugamba tugendeko ku ebifo byange byensi fairway tobyogera abantu Golden Tulip composer yayonooneka namu saga toyogera nnyo bifo byange tugambe ebifo byonna Casablanca handu Casablanca wabbamoke wajjoshi oba mu Lufule wajjoshi Lufula ne Joshi bali bati tebeeta Lufule genda kulema abantu ate oba okyalya ng'ente ebuuse wali zitomedde bakasitoma Joshi ekigera ali myezi n'ente ezo waki zibatolokangako
bibamu mu business ente zisusse zitomedde pa customer awo nalonga emmere asiba giyola mu ttaka naye kitono naye kyegamba Josh yamulinya ekigera ali mu myezi bambi naye tabeera ku kigera akirya ate bamugaye yakulinya ate ejjokunya ekigera naye mbadde nkuwa lwaki oyinza okulowooza bwotyo nsobola okutwala omuwala Cynthia out ne tugenda okufeya we oba mu kifo kyolo waliwo ebifo ebimu bye tulina nga biri half restaurant half bar akabaala kali wali in restaurant area omanyi Serena ine ebbaala tuyinza butabiira nayo abantu bwe bakimanyi baba pozinga Sheraton bakimanyi nti ine ebbaala teri hotel zenene etaliiko muziyita mutya 5-star hotel teri gundi etalina bbaala ezo kaakati ezo zonna kati oli abalowooza ogenze mu bbaala so nga mu normal life yaffe tugendako naffe ng'abantu tugendako out kati era njagala gwe ogende wali we tutera okutuula ku Golden era olaba wano nze ndi mu kutumya mpaka mojito strawberry with the peppermint not with the mint ogate ompe mashed potato with ebiki obompe wedges ne babindeetera wano ate ne bamuke nayingira mu kifo kyekimu n'atumya njagala whisky nga totabudde tolero leeta nga aliko n'omuliro buli omu asaba kyakola ki kyayagala kati olunaku lukya nze Nudini abadde agenda ne bamuke nasiibye tugende tulabituko omupiira ku Golden Tulip waliwo abaana abatera oyitawo abo buwala abo yabadde yaako waliwo abaana ayitawo okuyitawo abo buwala nga banyirira nnyo ate nga batugamba mwewaze mwekingiriza ebintu ebiyinza obbasiibulula omwala ayise wakusiibulula yazze nga amansa bumansa agusima ddu anti gwekitwale maddu naye bakugamba gwe bw'olaba ekintu ekisobola okujja mu mbeera ekiyinza okukuleetera amaaso okukanuka bw'oba osobola okukyewala kikole ki kyewale naye gweoba tokiraba mbu kisiimo n'ova mu mbeera eyo n'otajjira ddala kyenkugambye kati lindako seeka omusiraamu tasobola kutuula wali bawala nga bali awo naga anti ebintu bya mirundi ebiri waliwo firimu ne bagamba kola bwoti nwabawo n'ebyaddala nti abantu bonna mu bulamu buli muntu getting attracted ku kintu kyakola ki kyaba ayagadde nti n'omukyala gw'olina wamala kumulaba n'ogamba kyekyo n'omwegomba kakati ne wali obeera otuddeawo nga amaaso tegakkuta omwana ayitawo nga yanyumye kati n'oga sijja kgendayo ne bamuke gw'obadde ogenda naye n'agamba Nudini ngeri gy'ataliiko wajja kubbowa oba wali tubadde tujja kunyumya kati namba ezo zijja zimaliriza zeesaze ebbaala weemaliriza ng'ekoze eki ekaze kati bano balina mikwano gyabwe be batambula mu gurupu bwe batuuka mu bifo ebyo nze ne ŋŋaaba mpa enkoko gwe n'oganze saagala kulya bakuwe gwe noweesabira nayiro yo tebo yo tolaba nti ne pasita mutuufu nedda si mutuufu yakiteeka mu mbeera nti Nudini yakwata abantu n'abatwala n'abagulira omwenge ani nze wempuliriza pasita olaba statement gy'okoze bamuke waatakulabayo tabaayo naye omuwa ku kampani wali this company nti tubeera mu bulamu kanku example basima ogenza okimanyi mukwano gwange nfanfe muli muti bw'ona omubuuza bukyanga ekisiibo kibeerawo emirundi gyandabye kubanga abasiraamu abasinga omaliriza ogambye kansome ku Quran kekaseera okwaga ntudde ogendako okubeerako mu muzikiti bw'oba toli bubi nnyo ogenda ng'emino tegikutwala nnyo kansibeko ku muzikiti kyekiri omwana kye yaŋŋamba kiriwa wetwali eri ku gundi emakindi ng'ogenza okwata kapu ne mugamba nasiibi kanjira ntuulako wano naŋŋamba genda otuule mu muzikiti okitegedde nti mu muzikiti osobola okugendayokko n'odda n'okwata obulamu bwo n'obuzza eri Mungu
n'ogamba Kulaani eno ndudde gisomamu kantuuleyo konsome ki Kulaani ndudde n'okutuulako ko ne mbaako byensaba Mungu neneenenya neneetonda bibi byenkoze kuba mu buntu omuntu ye asobya kaakati bw'obeeramu eyo embeera omaliza weesaze ku bantu bo kati waliwo abantu baabamu nga balya ku ggwe nga gwe omuwaayo $5,000 n'agatta obulamu kati oli n'abalamu nti bwe tugenda out bwe tuba tuvayo n'odini atutwalako ffenna tusula Namasuba kati time ezze mugenda kutambulawo bigere kansigale wano ku kyalo bw'oba mukatuliki oba Christian n'otumya nayiro yo ku kyalo awo n'onywere waka mpolampola kuba agenda okuvugako ate taliiwo by'omugamba talina budde bwabyo naye sijjaawo kiri nti waliyo abasiraamu abagula omwenge abagulira abakatuliki gye bali n'abagunywa gye bali omukulu be yadde agamba nti nkugamba nabo gye bali ye bw'aba akyogera akuteerawo embeera nti kwegamba nti ne bano abannyinigo gunywa n'ogwagala tebagwagala basiraamu be bagubagulira kwegalinga alaga nti abasiraamu be baagala ennyo omwenge naye nze bwe nakiwulirizza engeri gyakyogeramu nga kirimu okulumwa bizinensi ye gwe ddamu okawulire agamba portion eri gy'obaddeko eyo gye ŋŋamba eyo yagyogedde akakasa nti gyali nti engeri gyakyogeramu akulaga nti bizinensi ye egwa ekyokubiri ng'akyogeramu ng'alaga waliwo obuwala buno bwe yeegomba abasiraamu babutwala kino ekyogera osinziira ku ki yabyogedde nti bagulira abawala baabwe omwenge neera abamu bagula anti nkugambye naye omuntu akyo waliwo lwoyogera ng'olaba olina lwoyogera ku kintu naba lwoyogera ng'okijja ku mutima mu bulumi nti lwaki batwala abantu baffe olaba kyeyogedde ekintu kino yayogedde mu mbeera nti waliwo abakikola teyabadde ng'akola bonna olwoka portion yabadde jeno kwati yakyogedde mutima mubi yabadde samu ayina abawala be bano kuba balonderera abojjerera olaba gikyokola owolereza bali abagikola nze nkugambye nti n'okugunywa gye bali abagukola ki abagunywa so siri mu kuwolereza nze nina n'omuyimbi omu gwe mmanyi wano munene kamera zamukwata awuuta cupa nanjikoyo nze nkuwa obasanga bapasito bamanyi nabo babojjerera ndigentonotona waliwo pasita atawojjerera wano gye bali tomanyi nga gye bali yabadde yamona nga babojjerera banakuba gololabye tunulayo n'omusajja aserosenge inayo tunulayo labe tunula eyo bagibala bati on target of target tunulabe laba jigu tunulabe guwandagala laba kipa on target of target laba kipa ata taina byata laba Alisson Becker oyo asinga kwata munsi yonna neguno ne yabadde man of the match yasinga kwata munsi yonna neguno yabadde man ati yasinga kwata munsi yonna anti okufuuka kipa asinga muwendo gwa nyanda zikubiddwa sebo timu tosajiza jira kulimbalikirako okufuuka kipa asinga munsi olina okubanga okubwaddwa nnyo ennyanda n'ozijjamu kyekyamuguzisa anti nkuwa kakati tiimu erina kipa nga tebamutuukako aba muzibu wakulaba oba mulungi oba mubi kati ekitegeeza Liverpool n'Arsenal esinga bakipa abalungi kyebakola Arsenal kimanyi eyakubya omusanvu yakubyani ate ono bali ku stage ki no ogenda kukolako ki kuki kuno newe kati ekyo ekikopo inakyo sobola kali kambuuze kana ogenda kukolako ki nze nina bimeka kyoga mani eri bulungi nze nazaalako nfiiriddwayo omwana omugamba nnyo ate tuli muleeba ogamba nze olubuto oluvudde olwedde ninayo nze gwe toyinaayo kyeŋŋamba bikopo ebi fene maani bwe tuba twogera Arsenal tayogera kambuuze bwe nti kati baba balonda ttiimu ya Champions League ya season eno olwokuba mani yatwalayo bagiwa omuzannyo abi ate bitugasa ngamba bitugasa bitwala bikopo tulina ebikopo budro ate ng'oleeta ttiimu mbuuzizza bwe nti kinzirire ngambye bwe nti kati nga season bweneggwako olowooza
tiimu y'abakulu abamaani yu kochi waabwe yanaba omutendesi omulungi already ebyafaayo weebiri maanyi oyina ebikopo byayo ebyo byafaayo kati okakasa nti ebyafaayo tebikola muze kankumiza ebyafaayo nti bizibu Ferguson omulamu byafaayo buli omu amanyi akasajja kamuyise mu ofiisi yesaani Alex Ferguson muveeko akajigula kati akangereza ako kasa something like elective kana akatono akawanvu akalinga akazimu kamusane kamugambe byafaayo era biwakolera wana emyaka 3 mwemeka tujiwanye ekitiibwa bakuwa emiliyoni ezibiri buli mwaka gendeko kirowoozemu bakiyamba ttiimu it's okay neyo bazinzijjako naye nze esigadde nabikola kyova abasiga ngamba bwati nkunyumiza katono omukulu bamugambye Ferguson gendeko kirowoozeeko gwe bw'olabayo kiyamba naye nga otekijja nti yabikola kyova Arsenal ekyo nkuwa nti Arsenal naye weeyongera katono mmoze bwe babadde bajjako abakozi ama point yange ogifuna naye ne bamusalako bamugambye akirowoozeeko ku ssente ziri zaafuna kiyamba ttiimu oba kiyamba ye nkuwa nti bwe babadde batema okusinziira ttiimu bwe yeetaaga okutambula ku byafaayo bye yakolera mu maaniyu nga ku ssaawa eno maaniyu kyesinga okwetaaga ebyafaayo tebigiyamba eyagala kudda ngulu nyina n'omulenzi eyankubidde n'aŋŋamba yeetalaba nnyo omupiira yakowa jamuza pressure n'aŋŋamba tuli mu relegation batujja ne muganidda mwavaayo rukundo wafa omutima munafu yange Nuruddin mani twasigala mani eriko kikoli tesobola koma kati ekyo kyegambye kikoli mu kiraba walayo Nottingham Forest yatwala da Champions League oba mu nsanvu kati ne mani ogenda kufuuka Nottingham kati ebyafaayo bwe bibaawo naye nga mwono omuzannyo omupya moze omujozi ogwambala gumunyumire ayagala atuuleko nga kati bwola atutudde alabe ku Mohamed Salah nga Salah ayisaako naye bwoga nti ate bwe baba gwe bayisaako bwe zinywa goolo 7 walaba Liverpool kyakola Man Luli yakomyawo ne sodo wa 7 kati oyinza kugamba nti ffe twatwala dda Premier League byayamba baaliwo ku mulembe ogwo naye okkiriza mbu Arsenal egenda kuviira yawo okuvaamu kyendi sure anti ngamba egenda si kuva ekisinga okuba ngamba kati Arsenal yo kyeriko essaawa eno bwe tukuba kugamba nti kyoyogera ng'oteebereza weekiri n'ekikakasibwa weekiri ekikakasibwa yo Liverpool yavuddemu kituufu kyo si kyagamba nti okirowooza saada ekyaseno tugamba okimanyi Arsenal yinza okuviira mwawo argument ogitegedde kubanga nze sigamba nnyi eyinza nze nkikakasa okimanyi nti Arsenal egenda kuviira mwawo kye bayita fact anti mpandowooza yange no kino ekyali babula kiri mu ndowooza nende kireke tugenda kubeera ffenna nga tugula babula siga argument yange ogambye ogitegeera anti gwe kyogamba mpulira bulungi ngambye bwenti nti Arsenal kituufu esobola okuviiramu awo naye kyalimu naye yina omukisa ogutaviira yaawo naye ate waliwo ali konkoshuwa nti ye okujjako nga mizimu gy'aba Egypt yo takyaliko kukabuuza nti okimanyi Liverpool yo tekyaliko nti omanyi nti ejja kuviiramu awo fact yavuddemu ate kati gino kati tukimanyi nti misinde tubadde tudduka bavuddemu anti labayo nze nemmenyeko okugulu neŋŋamba owaayo mbitadde naye nga bambi n'agoba isaawa yonna akutuka anti ng'agoba bakugamba be yabadde nabo yabaleese essaawa nnamba z'eggoolo 7 ng'okubaani abali mu Champions League anti ani bino byenjogera obiraba Man U yeetaaga emyaka emirala egi si gyokka ekitonde nnyo anti naye yina ebyafaayo weebiri naye kyamani kyengeza okugula nti ebyafaayo birungi n'ebiyamba baaliwo kuba Man U ne weereeta omuzannyo omulungi afa ebikolimu Man U nali twali tuteesa bagigire bagiggalewo ekoleka emijoozi ng'egyo ng'egiguza amakampuni amalala eve mu byemizannyo nera kyo gye njagala mukole n'entambi atunnyonnyole wabula muleeti era ntambi ngenda munoonyaako leero Frank Ntambi ngenda munoonyaako ku byonna byakoze
ajambulire mweno show kuba naye ajja kuba kati manu yasigaza kali akatiba ko baddo giramu kalwa ebyafaayo biyamba nnyo abaaliwo kati ngenda nnoonya Frank tolaba waliwo akaana ke baleeta akamanu kalumya ejjaze kali kati netakaaba amaziga buli ne bakasongera ku bazannyo do you like this one no fa imagine kale obuzannyi nga Bruno imagine kati Bruno aligamba abantu nti yali great player tekisoboka mumanyi temukyali great player ani ati nga bakugamba kubajja kugamba byafaayo so buno obwana Alexander Arnold bobo wangu de buli kimu ebyabo so sinto manyi twakuwadda ebyo bikadde nezi timu nga Liverpool zimu abazanya babatisa nise obi wangu de wangu ebyakakati buli ku mulembe gwabwe naye boganti ebirungi byaffe byadda fe nga baki abazanya abo bannuma nnyo nno life bweto bweri kati Arsenal giwe ekitiibwa nti ewakuba nati nkuwa bwindi nze nkwali yali ewakuba abagizi ba Yesubi olirabanga weriri n'ogaana endoza batukubidde olina ekintu kyotera okungamba ate teyomulaba mugenda beera mu ssuubi paka ate tamubi ayinamu obubi bwe naye ekizibu ekijjira waliwo nagambira ng'okwata sayidi eno neeno kale ate bw'otuuka ku maaniyo ate taagamba ngende bali bakole batya ngende era walabye celebration nze nalabye embuutu ng'ekuba ku draw yali Arsenal maaniyo Manu yakubye embuutu kuba Arsenal yabadde konko sho mbono yawedde okitegedde Manu yasose n'okuteeba eyakoze draw yabadde alina okusanyuka naye ate ng'oli alaga tomanyi kiri Manu yabadde ko bebiseera bya Arsenal biri ebyawenga nga avunzi ne mufuna ekyokuna ne mukuba endulu ensi yonna no comparison teriyo Venga yali anoonya ekyokuna nga ekyokuna kirinamu kyoba okifunyemu nti waliwo qualification ya Champions League kati ekyo 13 oba okwalifa ayinza kukola ki Manu eri mu bifo biri byaba Watford si byayo Manu kati celebration zeyina nti tuvudde mu relegation zone kubanga ekyo 14 tebalina gye bakiika simaya kokako era essaawa yonna obwana no wabadde bumwechunze simaya Coca-Cola bagala bam eno once at nga buga Buhara City eyo tevika buyinzo kuba reading atumbanye mpira mingi buyinzo kuba waliyo bo reading biro boga fe tumukuba ya Borotoni yazuwegani zona zigamba zimu yatubabadde no talinayo kifo ajaguulire kubanga kuva mu nsi n'ogende wa sitani magombe ogwa kuba sajja nga wali muzibu nyeeno ogendo tuuka wansi mu masitani ng'ekiri wansi eyo ebitiibwa tolina obadde minisita nga babasudde ate bali wali mu executive council ogendo olaba bigundi bisobi byebeeyagala eri bisobi tebirina maanyi eri wansi layira amaanyi gali mu bakafeero obungi bw'omwenge ku mutwe balina gye bali kalina wali abalina obungi bw'edduwa ku mutwe bamuzaata be b'amaanyi alo kakati ne maanyi bwe naye sizoni nolaba bwetagenda nkugamba ejja maanyi yegenda era abagizi ba maanyi osenguka kati nga bukyali nina ekibuuzo kyembuuza ki ekibakyusisa abatendesi okutuusa abatendesi balina obakyusa kuba baba baagala kubaako kyebakyusa waliwo omutendesi lwajjanga olaba babikola naye tewali kiki batakoze banti bakyusa abatendesi maanyi bagijje mu byemizannyo ebiveemu abawagizi babatunde babagabe nti ate basobola amanyi tiimu ekubeera ku mutima okimanyi nti bibaawo tiimu ziggwawo nno kati kankuwulire maanyi yasebengeredde bwetyo tiimu eddayo wansi neyesinzira nze bwe nali mu secondary nali nsoma eba SK naye kyenzijukira Juventus eyo Juve oba ne tiimu kyendala Inter Milan zakolako ebikolobero nga birimo ba betting nanyini wazo yali omu oyova ko Berlusconi wa SC wana Inter ndoza SC tayinza kuba na zombi zali tezikwatagana naye bazizayo wansi oyo Vieira oyagendera mu Juventus yasamba season emu yaddako ne babasa wansi mu regular yali yatwala ekipali
baliyo bangi abaliyo nekigamba eba bettinga nye Italy Juventus nga y'amaanyi eyaba Pavone Nedved abo ab'omutawana ba Vieira waliwo omufaransa yakubanga ne Thierry ku twin Trezeguet babaza mulejula naye baavayo bateredde batiriro babadde n'ogwokubiri kati Man U ewandikire FA babagaye tusaba kudda mulejula kati obasabire tebagibbira bubonero nesi byangu edde mulejula Man U esinziire bupya kuba kati eswaza omuntu bwe balaba ku pepa balaba Man U bo bakyalooza banene Brentford egamba mumpe Man U oyo Okiwachi Nottingham Forest yeshi Brighton bugamba ogambye Man U leta simanya Watford kali gayo no balwachi gayo no balwachi yavaje yali tamanyi Amorim tali shidi yali mulungi eri yali mulungi yali era gwoja mu Man U oboze kweziika imagine naye kimanyi ekyo n'okikwasa Klopp tagijayo nga tali mu byamizannyo ne bamuwa ssente bakole ttiimu y'embalaasi mbalaasi ola Ferguson yalina gundi y'embalaasi gundi Ferguson oyo Sir Alex Ferguson mani esana kufuna ekintu kyekyusanga oba bagende mu bino nga on American football balina kijonize ekyo kiraba nga kirabika okwambala ttiimu ya volleyball rugby bakyuse omupiira Magwaya nga waatuula bw'ati balete kijonize kyali kifaanana ebisajja ebya rugby American football balina ebisajja Man U nga tekoze ekintu ekyo egenda bajja jizivunana gwa kutta abantu bagenda kufa lwa pressure katusabe eyomvuddeyo eri wa bujingo nakubulidde ekiriyo nenkugamba abasajja bannanga abali mu kisiibo musigale nga musiibye temukwata abaana bawala tosiibira bwereere naawe alina omukyale waka ng'omanyi simu woowe tereeza butereeza tokomba kunva ekisiibo osiibira bwereere omwezi guli gumu bw'aba akola ebintu ebyo ali emmere ye ennaku 360 mwezi nezisukkamu ng'okkirizibwa okukombako eno abewa ewuwo wabweru luddawa yadde byonna bimenya amateeka naye waliwo guno omwezi gubagaa kati byonna kale obikoze mu nsobi guno weenenye n'ogamba nagwo mungi naku asatu ku nnaku 360 mu mmeka n'oganda nazo nedda tisobola ebitundu byo byabaki olina mukamulali owoza biwoze bifa abasajja mulimba temukwata abaana babuwala ogenda kirwanako ekyo nkyogeddeko wano togenda kukkiriza basiraamu bakwata abaana mu kisibo kino tekisaana abasajja nenga tugula saidi yaffe abasajja tuli baddala eyo singa timu yakutte ku Man U teyandije kuba 10 ebi ekanaawe singa tuli mu kanso ya Champions League nti okuba otya omuntu omukulu ngolo 2 naye abasibulula abantu mubasibulule emizikiti nze njirina abeetaavu mbalina abakola kimbalina tewali ate mutuziraba ndabye wansi wano ku feri 17 ate mutsezo tatugendera awo tuvuddewo twogere ku kyekirala ekibulayo kalulu akalulu saagale obudde tewali kanyumanca ate nze nva wano tukakube live kabadde kanyuma live era kwe kali kyengamba akalulode nga waliwo yakatulaba olwedde nga ate akalulu kagize tugenda bikutuusaako ebisigadde byonna yeetaaga live tugenda bakakuwa naye kakube live tugenda kakuba kuba ndabye nina awantu wanga wali network tajja tutawaanya nina gwe ndabye ng'agenze ne mu ssomero lya primary ng'abaana bagamba na nenvaawo awo naye ndaba neŋŋamba bulijjo bagamba ente ze zironda kati bagenda kutuwanyaanya kati bano ababadde babbi obululu abadde babbi obululu bagambye bantu babadde babbi kugambye waliwo oyo bwe bayita gundi kabaya simanya gundi kabaya weeka wembi bibbi biyaayi byebadde bibbi akalulu naye katulabe tubasiibule akalulu ako moze nkagala nca ebyobufuzi obiraba byengedde nyina musajja ogenda ndaba agamba nti twebereremu naye nsaba n'abeebyokwerinda
amaanyi temukozesa gasukkiridde. nina gwe mbadde naye ebyokwenina naŋŋamba okutta si solution ku kantu akatono bwe katyo. Ne bwondaba nga nsaze layini gye siina kusala emmundu n'omuggo si gwe gulina okusembayo. Ngamba bugambi Nuruddin eyo no go zone. Okitegedde? ati otula mukama katonda ali mutiyabadde offside. Lwe babawaddemuko okutuukawo lwe mwabadde offside. naye okakasa mbu gayi wakabi musibe bulungi mweraba.